ne uli amawuli kati wagakoze watambudde kati soko onoonye onunudde otya ennyumba ya bbaawo era gavumenti eyinza kukuyamba etya yabadde asaba ne DNA eyaki tewabirabye yagambye n'abaana bano biki byetaga DNA era sawa yonna tuyinza okulaba Alex Mukulu nga bamugjeeyo naye olunaggwa abantu ab'ebibiina byammwe bye muwagira basusse okuwemula n'abaabwe bawemula basusse batugamba saidi no yewemula mwami Nnyombi bwe watula abantu abo yagala bamumenyera nzikiriza nzije mu ofiisi bagobera ku TV paka Alex Oro bannakatemba abasinga beegugunga ne tugaana beggulu okusabiriza yagaana era bakadde baffe ababamu nabawane miliyoni 2 baali beekubiddeyo abasajja abakulu bali ekitiibwa baali beeyuza ku miliyoni mmeka 2 ne bayita Alex Mukulu yagaana yagala mumuweze ziyakolera nga yayagala ssente ze ziyakolereze omuntu uyo era ekibuzo kiri wano mu Uganda tulibeera ddi n'ekijjukizo nga tulina nti ebyafaayo bya gundi nti gundi ali awo nti omuntu avudde ebweru twali ffenna e Rwanda tetwagenda ffenna waliyo ki twagenda ku mbaga ya gundi twali ffenna kale oli mulalu kasito jjukidde walaba ki ojjukira omusajja batwala ogamba mu museum nze pologo yange ne mukulu bagidilitinze basooka ne bakwata essimu ngoza ngaloza nti basobola okusangulawo ng'atabanga obadde twebwe ffe twetaaga kwogera tubadde tukola ebintu naye nabaddewo nga babijulira abadde babiraba abadde baweeka mwami mukulu mu kkooti nga ffe tusasudde balooya bonna tubatumanyi tebatulabangako ffe tubaddewo ffe tubadde tutambula nesente sasula kkooti tezandibaddewo singa tuswaziteekawo ne looya yabadde awula n'omusango yayimira ku lwange naye akavuyo akakulu nnyo kena ndyagadde gavumenti oba esobola okutuyamba tu investigate tuwulira ebigambo ngoza mwami gundi ono nawuliddeko nga gambo byava mu kamwa ke mwami Mark walungamya yagamba mwami mukulu actually nakiwulira mwami mukulu yafiira waka ne bamuddusa mu ddwaliro nga tebagala ng'afudde bamutwala ekivu niye omusawo ekivu yagamba yakubira omusawo Sayuni akola ekivu mwami mukulu ali wano bamusudde wano naye ate bangamuteeka mu intensive care kuba yali nkyajo mu intensive care naga naye terina kyagenda muyamba vital zonna ziri wansi pressure zagudde dda organs zonna zisirise kanaga kambaddire bwe bankubira essimba ngamba nti Alex alabise ku finally after 2 weeks after 11 days or 12 days ubatala kuma twakyali atuka twali amenjali nakuwa ne police statement bali balina gifunya ku Lwokutaano basobola okujja okukola welfare check police egiwandiikibere ki ekigenda mu maaso batulire wajjali kwa gavumenti erina obuvunaanyizibwa ku batuuze baayo okumanya omuntu wabeera nga tomulaba ogamba twagala okumanya gyali mulamu ali kuki omwana oyo yabatambulako namukasa ng'ajjanga nawe agenda ku gate bagamba ali Mmengo Sera yagamba ali Mmengo bamulabira mu pastor amulabira pastor atali musawo alabira ate omulwadde amujjanjaba nga pastor agamba ki ali bulungi alya anywa omuntu ndwali bali balisa mulisi bali banesa munesi ne tuita mfezo nga twali kyogera twali bulina kubagamba ki ali bulungi naye nakweza asembayo omwana yali agamba nti ali bulungi yali taddamu napeza mulanga mugambye ndi Mmengo ndikugeti nagatanzisemu nemuga keeping tereka gun communication ezo zonna zibe biri kikaba musaasira nnyo kubanga okudda wano kale okudda wano kale bano si waabwe so bagenda omuziika wana ayinawo fayiro ennene bwaguuga tebiri yalina ssente kweno fayiro eri wano nangamba yandikomyewo nga talina ate omugabo teyakuleko yabadisali baani fayiro gyayina wano tutandike okay tuli ku The Truth Media go subscribe follow it's a Monday mbeera ne Devicom promotions oba promoter nga tuyisaamu wano na wali ebitambula mu ggwanga Uganda entertainment political social byonna wamu things are not thinking bintu bingi mu Uganda tebitambula nga birina kutambula namwandu atazaala mu musajja yasinga okkayanira ennyumba naye era namwandu agamba negatta n'omusajja naye ate omusajja abaana nembazaali kakuterezeemu awo kati tulaba nti oli mulangira wano mu Buganda omusajja kasitaafa omukazi abeera mu maka yabeera namwandu which is okay eyagendera tabeera namwandu kale bonna kuba mu maka temubadde mukazi naye yakomyeyo yagamba kati muyita kye yeeyita namwandu atazwa nkiddamu namwandu atazaala mu musajja agamba ettaka alyagalako kuba yasonda ate ku kyapa nga taliiko naye nga batugamba ekyapa omugagga yakigula ng'ate batugamba omugagga eyagula y'omu
kwe yabba omusajja n'amuzaalamu abaana babiri be bali abaana ekyabo bagamba Leveland bayita bamuyita Leveland kati nno abaana ababadde babeera n'omugenzi omu omulenzi abadde amukolako nyi interview ng'ovudde ku muwala yagamba ye omugenzi yaleka amugambye ennyumba wava muno yagigula wava muno yaliddawo wali wano emunyonyi atudde yeebase wava muno tuwadda muno ne wali ennyumba ye gye bazannyiramu emizannyo ne kushootingamu ennyimba wanewa endejje nayo weeri etudde then n'ogenda ne Nakawa ne ku Jinja Road wonna omusangawo kaakati wombuuza gyali ebyo ebifo byonna osobola omusangawo kale abantu b'e Dubai Baby Rich gakaba akomba bamusenye lwazi visa okitegedde ekintu ekyo Kings High yagudde ku accident n'asolooza ssente abantu bagamba tewandisoloozezza twakuwagira nnyo ndabye abaana ba Benita bwalina no wakuba obukalu olowooza ategeera naye it's okay tuli ku Alec Motors wedutudde wetukolera olunaku olwaleero okitegedde ekintu ekyo bw'oba wakasalamu bitaala okwagaliza okuddamu okulowooza nti balina ssente babeera smart saati n'agijja wa Dobby eyo baba smart n'obuzibu kumugamba mu t-shirt kaakati bw'ogenda nga otuusa awo olabawo mu bitaala bya Barracks gate ya Barracks esooka okuba bukubika around about awo waliwo bagiyita Lake Motors awo ojja okusanga emmotoka ezakabi empya osobola okubuuza kaye kya mmotoka osobola okubuuza manager Eddie abadde atagalatagala mu bayimbi kati yafunye omulimu yabavuddemu osobola okubuuza lutaaya Amidu omugumu ng'ejjinja osobola okubuuza Muniru osobola okubuuza ambassador wa Big Talent naye nga emmotoka zo weeziri mwaba tulabanga tukoledde ana bakola akanti mwegomba okujja okola muza ntusolooza nkusanga kigambo kino bw'ojja okukolera wano bakusasuza emitwalo 10 mbwamwe temujja wano kubanga abalwa amanya mugawulidde Eddie nga we yaziwaani yaleka asudde gundi tomuddi asula mu single room Eddie angulira omugaati gw'abaana nze weekwate mukomerere bw'omutaata kati tomuddi asula mu single room anti kale genda maaso kola n'abavubuka abe 6 n'omukazi genda maaso ensi ekuwulira zonna zigula yaweddeko kati ogenda Crown Japan katwe n'ogula ekintu mu butuufu bwakyo ku ssente entuufu ezitulina price naye alina ekira kiyaleese ekyo tannakiranga nja bwe nakiraba tujja kiranga nagamba nanga kyendabye kaakati naye ku Crown Japan katwe ebintu weebiri electronics weeziri mu gundi yonna leke moto ogimaze ate n'abakola bwe tuba tuboogedde bwe mma nkuba kalanga ngezeko okubiri ate toleetamu kennamaze oba abantu oboonoonera obudde Miriam banna kamalirize Crown Japan katwe Crown Japan katwe osobola okukubira Devicom oba okukubira Saalongo yennyini ate Saalongo yamwagaza ki oli mulalu bakubira to mugagga wange kati Devicom video ze gye ziri Devicom ene namba gyengendo bawe eri ku WhatsApp gwali ebweru waliwo omukyala gwampereza voice yagula kozi naga yagala ki simanyi nze nawulira agamba enamba agijje ku gundi yange ayagala kajoba bajja ne bagula bambi bambi kati that's good nina nange yantumye paasi y'omukazi ogireese paasi tugireese naye ate kale yaki tebagisasudde ava bweru asula munju ngamba abadde eri mu America London nedda badde nti omuntu abadde buli kimuguza paasi eyalaisi bwatyo ngeze bbeyi weeziri kati temuzitunda muzisuule tuzitunda naye maama alimbyemukko kati ozebabanya abantu abayiteewo babeera babede agule paasi era buli gyali baba babede 0702115727 eya Devicom muyiteko ogende ogule wali ku Crown Japan katwe so ate bwe tugenda ne tufulumako eggwanga Uganda ne tugende Canada oyagala otunde wano oyina ebirime akatale kakubuze bagiyita Smart Access Canada Limited aba Smart Access Canada Limited batwala amatooke batwala entula batwala kawo batwala ebijanjalo batwala muwogo batwala ensujju batwala amayuni batwala ebikajjo n'ensujju bakugamba Smart Access Limited Canada webali okubanga bajja ku nimiro ebintu babikugulako ate gwali e Canada buli supermarket yonna province ye Canada balina
supermarket nga batundamu ebintu ebyenjawulo ebyo byemmenye oludde okulya ku ttooke tebakuguza gonja ne bakulimba nti matooke ono aleeta ettooke bulungi nnyo bagayita frozen fresh matooke bojja kuba ogafuna bulungi. Director bamuyita ani? Director bamuyita Miriam. Olunaku olw'omukaga takola mu 7th day. Mu 7th mu advent. Era bebo ku lw'omukaga tebagenda longosa bajja longosa Sunday. Kati madamu Miriam ku lw'omukaga gatusindikira ssente tebakola ku olwo tebakwata ku kintu kyonna kiri monetary. Bakola ku kintu kyonna. Alina sindika Friday oba Sunday. Sindikire Friday. Kale. Kozi oli mukwano gwaffe eyatumansira paundi mu Clayback. Then omwami bamuyita Charles Mugagga n'omukyala bamuyita Vivian Mugagga abo be yamanya gabafaanana. Abo be UK balina company eya consultants balabirya properties UK. Twalaba nira bonga tuli ku internet balina ebyoluzungu nze nkuleka ejja mu by'Oluganda. Ate yabamansa $, bapansa pound. So bakugamba nabo gye baliyo mbatumiddeko nnyo kubanga gye muli. Then again Miriam alina company endala bagiyita Shiloh's Homes. Eno yo ekola ku Shiloh Homes eno yo ekola ku Airbnbs wamu na apartments. Eri wano Kyanja ku Ring Road. Olutuka ku Ring Road nolaba Shiloh Homes balina wifi ya bwerere security nungi buli gwe kyoyewetaka mu Airbnb era njagala lunaku lumu tugendeyo tushootingirewo ko mbadde ngamba nti mama era ndoza next week tujja kugendawo nakula ne budget yawo bulungi nnyo kitakirako buzibu asigambe yiye ngambe yaffe it's okay so baba bazita Shiloh Homes weziri wanyi nnyo osobola okugenda ne weewummulirako. Omuntu ava ebweru onoonya wakuwummulirako, oli Uganda onoonya wakuwummulirako, ogamba bannange bifo ki byensobola okuwummuliramuko nembeera n'emirembe nembeera mu budde bwange obw'eddembe. Madamu Rashid akutumiddeko jjo. Shiloh Homes bulungi nnyo. Enamba yabwe eri 0772 Uganda. Yes, nakati obulina ku bookinga ku ye Uganda. Genda maaso. So ojja kubira omwami ono ku 0772186595 obenga osobola ogenda nga weewummulirako bulungi nnyo obeere nga ebisale mu bya kigero sikulemesa bulamu. Nange njagendayo. Nekuni yangambye nagera tandika okugendayo abadde anoonya ogenda owummulira Jacob ate yabisobola. Jacob omutuuze Jacob omutuuze tukutumiddeko nnyo obufu obutumikako ne Eddie Kenzo president wa federation. Tukutumiddeko nnyo weekend naliko kewaawo ne tuwayawayamu mukulikeeyo tuwayawayamu ng'ennaku z'omwezi 27 December tugenda kubera climax Embozi Mukati. Awo tugenda okweleka motors ekola ki esobola ki. Ebita Embozi Mukati anniversary dance party. Kandi utaya amigo oli mugumu ngeji ko ogenda kakasabu musajja gwo. Kale ko yisemu abantu. So bagiyita Embozi Mukati anniversary dance party kunyumirwa. Wataddeko kya dance party? Yes, kunyumirwa. Edi fundikire ekikolo bona kikubisa mulawo. Buli kika kya muyimbi agenda kubeera. Tebo ya $2,000,000. Ababedengo yagala gula tickets. Sokera zo sobola okuzigula tuzaaniriza naye nga tebo ya $2,000,000. Abaaliwo omulundi gulimu alaba ebyajjirako tulimba ekintu kibaawo nga kya ddala. So Lake Motors mugule tebo ya mwengo obudde bukyali $2,000,000. Njibuusa tebo njibuusa. We do not entertain. We do not entertain audience okujjamu okwogera nga twogera. Okay. Kati gabiro wammanga bagenda kukwera okusai tikiti ate ez'obwerere. Omuntu gwendamu ng'ayinza okugula tikiti ng'ate yeekakabya ayinza kubeera kaye. Yekaka wekaka agenda kwekaka naye Eddie Lutaya kati Muniru agula tikiti era ajja kubeera ku muyamba ambassador twafuna ekifo ekikyamu ate wakiriko obasinga twakolera mu Barracks ne tumanya nti emigo tujja funa Lutaya olabala muza bulende wiki omwaka mulamba ya $7,000 bunaka amanyi mu jibwa jakera kupateka mu gisaze Nade Mugambe Mugaga ayinayo omukolo wiki eyejja
baina duwe wakajja bebibbe tetugenda kukola jayingire mu yefula ageno bioza jayingire mu duuka bebibbe biraka tukolere amayenga afunye awo nenywa muka chai ja kutumira ko mukuru nassa ng'olwangalya UK nkutumiddeko nnyo Madam Rashida yes my big sister ali atya taina mutawana naye Rashida alina ekintu kyakola kyesandi agadde Madam Rashida kuntumira nga ayita mugwe sina namba ye Madam Rashida omwana oyo mumpa okugera oluzungu ndi mukunswaza mu maaso g'omwana oyo omwana muwedda yasi fe tusigale no mu Luganda ojja kunswaza omwana ayogera oluzungu ebigamba basi kutomujuga ode gye nakuwuliriza omwana ebigamba basi biwulire bagezako kugamba tulina wano abayimbi abali befula bakabi naye badde ne basoma adult education ate nga bakusinga emyaka naawe okisobola Kole ngambye okuntwaliwa professor tusomwe bajja okirya process tukutumiddeko nnyo kale bambi tumutumiddeko nnyo bajja yagambye UK tugende mu KCB bank ogende ogulewo account n'abala nze nina already account 3 saagala kwongerako yakuna anti wuliriza kati umanyi ekyo oyagala okungamba kitegedde kati kyogere naye gwe bw'omuggulawo mu abasatu kati gomayize nnyina ozikozesa ki sawa yonna tomanyi okulawo kinyumo sawa yonna tomanyi kinyumo mbwese kumanye mbo ina account mu buli banka naye nga kuliko sente mmeka tomanya ki nti bakogera jibba toteekeko eyo account yawe edi afurayo omuyimbi omulala nabba n'agamba toyina account tuteekeko ze tubbiye edi akuba amavivi nga alina omuyimbi ogamba omuyimbi yakava kino naye baba talina muyimbi gwavaako n'asigala mirembe bonna abaleka ku ttaka ndowooza butonde bwe bwebutyo bwatyo bwabwe kakutaddeko agenda nako Peter Japan gw'olina enamba ye era singa sikyamuuliza ne Masembe ki Masembe erimiya awo yakuba alina ekikazi kyayagala saakulaba kulonki yaki yana matovu waliwo vinka karate live gye nakuba nagikubirawo nali ntamidde nakulaba ku buli naye gwe wavaawo okkuse kola wali ekyeggulo naye baba nakulaba ku mmeeza nga 5 nga buli mwogenda ojjawo akokulya ningamba musajja buli byebyo n'ebyokulaba etuli abantu bibaluma tegede ogambye tewanda basaaliyo ndowooza kirabe nti nakulaba emmeeza Robert yatugulira table kati ngenda ku table yono mukwano kafa Oslo Gardens kwe nali ebyokulaba empatisenti byakuluma ngenda kubigula kwa kwaliko nkoko na busumbusa era video nakwata njirina nasanga sheri yani matovu nanyoka bawe yali lubuto ebyo byennyini no sorry ngamba sheri ali lubuto olwa bawe bannange ogambye bawe ali kitaata kyusa kati abasajja bafuna embuto oba munene balisa buli kimu nga ne pati bazigulira sheri yampalabula katanziti naye gwe omukimanyi agenda fuuka mu Japan naye nga ate ekyewuunyisa era ebintu bino omuntu aba ayagala nga olukusaidia nze ebbanga lyonna wadde kusaidia nga nze mundu ye gwalina naye akati bonnayogera ku bbaawe waseereramu katini bwoti nanyiga naye sheri mpala omukisa okukutegeeza tokyamukolokota nti eno wambaye vidiyo yange esembi okukwogerako era siriddamu kukwogerako ate era yagambye toddamu mwogerako ate ekingambe yange nti yankyawa nze ekisooka kya byonna okunkyawa kola obutankyawa enjawulo 0 toyogera bwoti byegambye ebituufu andi nze nkubuulidde era namugamba nti ebbanga lyonna yalina ekyogero sikyakiina anti nze lubowa ate nze lubowa kozi lubowa akola ki nze nsiba kati oyagala siba era nze nsumulula kati nga yakusima tewamusiba anti mu buwangwa wabasiba kakati era kakule n'ebyobuwangwa dayasi okunsiba teyali nsobi abakulu basobola okuba nga nyina akazibu kyali ngenda okuva okugwamu awo ne bagamba katumutereke ne bakuteeka mu kisinga obukulu naye nze ekisooka kyabeera nze sheri bawe nali simumanyi ate era saamwogerako bubi nti mukkakkanya ti naye wagamba kalenzi kato era naye webibanga byenayogera byakunyiiza ndi sole naye toddamu kundabirira akuleke obuyambi bwe bukomyawo madamu sheri akuleke ate making sure nti empaana gy'otandise tegenda tojjaako kigere nti ki ojja mukuba katwasimbudde kandi nze nyina obudde bungi obuwalana naddala nga ndi ku kituufu naddala nga ndi ku kituufu kati twasimbudde naye ate era
waliwo ekizenga kitagisa okumwogerako era nakukyogerako mu butuufu bwakyo eno wokyogerako mu butuufu bwakyo kyaddamu okwasamira asigaye kunjasamira abantu bafuna amaanyi mu gavumenti eno kubanga bawe bayiza esamwogerako nti bamukkakkanya neze nekyo ogamba nti omukazi asinga omusajja emyaka kibi abatamusinga lwaki ekintu kirumanya abantu kekiyagala okubuuza Devicom kyokkazi obukulu mbwagala bw'ojja n'ofuna omukazi ng'akusingako kale tugambe olunaku lumu taba mukuluwo kale lwaki abantu ate bo kibaluma abantu abasinga basosolite baagala newabaayo noonye owaane ogenda newevamu perfume ennungi bwekyo baba baagala kakati ate nze sikira nti nze daasona essaawa ya leero mukama musaba ebintu bitini nnyo musaba wangazi nakwongera ku nfuna yange ate essaawa y'enkya omukama katonda ogambye yaleero ekyo kigambo musaba buwangazi nakwongera ku nfuna yange kati ate essaawa y'enkya naye ebisigadde byonna kale abadde njagala sogende wa Baby Rich bangamba yasibiddwa mu kizimbe yawonyeewo essaawa eyo yabadde awuguseemu ndooza ng'ageze mu bed space kubaako kye yeekolera yali atunda wano bu chips naye yafuna ddiiru n'addayo badde mu bya visa ebyo simanyi biki bazze ne bayoola akazimbe konna mwabaddemu Baby Rich mwabaddemu ani bayogedde abantu abo bangi otadde amaloboozi mu gurupu eya ejawu naye ng'otaddeyo ga bitundu tetuwulya Brisha Cash kati Baby Rich amanya g'amatuufu ye Richard Kasembo Richard yani erinja amanya nenga ye Richard bali tubana naye wano e Kampala ayina akayimba ke basi kumutegerera yenzo omwavu atamala gagenda sikyuka ninga kalenda kati Baby Rich oyo era yayimbirako nnyo mu Cream Production nakola bangatiremukko yongera obwongeze amazzi gabwe ne sukali nja kubawa basule obusuuzi mukuve Kampala wano yali ayina restaurant opposite Sero KFC kati omuli gundi omuli Mulinza awo nyine Solid Foods Baby Rich we yali ne mu bisooka kya byonna abalala bali nyinza obutaboogerako buli muntu alina olugendo lwe naye olwokuba ne kati bali nze sinza omuntu aba mukyamu atya nze sira muntu gwenjagaliza kukomera naye waliwo omuntu etukomera ali eyitira Baby Rich yagenda okuva ano okugenda ebweru eyo ng'era si birungi Baby Rich waliwo ebigambibwa nti waliwo omukwano gwe ali South Africa eyo nze gwe saalabako nabiwuliranga mu ŋŋambo nga bitambuzibwa nti yamunyaga ensimbi ani yanyaga Baby Rich era mu nsimbi omwo actually ojja kunoonyako Kulisi Wajjaddi Kulisi Wajjaddi kuba alabika eiza ali omu ku be baafera nga ne Kulisi Wajjaddi bamufereramu kuba byalimu amataka Baby Rich ndowooza amataka ga mukwano gwe South Africa ne ssente zibagamba mbu ziri mu kawumbi kamu n'ezigwamu era olutalo lwalwo lw'amaanyi nnyo Makindi wano nga Baby Rich wayita wano oli simanya omusajja n'ava ne South Africa era akoze ne bu mobile money nga era Baby Rich mobile money mitiyana bwaliko buli wasanga Baby Rich mobile money bwali bubwe naye ngamba omusajja oli yamusindikiranga ssente akola ebintu ebyo Nyingo yatekako manyage so kati Baby Rich oba ssente kyesinza kugamba nti azikola mu kintu gundi ssente ne zitagala era olutalo lw'amaanyi nnyo Baby Rich n'apangapanga n'afulwamu n'agenda e Dubai gy'abadde awangalira naye nga n'okuddako kona oyinza okugamba nti adde yazaawa so kati mu byonna nze kyensaba simanyi kkomera lyeri ng'egye lirimu kuba manyirira ne baali bansibiddeko naye Baby Rich okumutika okumukomyawo wano ali akutuukira mu kati y'abaga ava eri mu kkomera ng'atuukira mu kkomera wano oluva eri mu kkomera bw'atuukira mu kkomera nadde njogera muko n'abaana amu abali eyo simanyi bwe banga ebyo ebituufu kati kyakusaba nti abala vidiyo zaffe zino bali bwe bajja kutuwabulamuko
waliwo omwana omuyange bayinza okumusiba emyezi emeka 3 kamala okumusiba emyezi 3 bamubuuza oba alina sereza tikiti mateeka bagikuwa olina batolina eri tebagikuwa nayo genda abantu abawiranga aba bali banyi baba kudipoti nga tekuliiko ebyo akoli kunayo genda kuba ndo ekyokusomu yanga obasibye kugana naye yaŋŋambye bamusiba mwaka naŋŋamba tebakuwa tikiti naŋŋamba bola abagira ba tikiti ez'obwereere twabayo omuwalabu eyo nga bamusiba kati mbu omwana we n'asoma bulungi omuwalabu n'akyamuka n'agamba mbagudde tikiti 10 omwana we nga yasomye bulungi namugati omwana we yasomye bulungi n'agamba mbagudde tikiti 10 kati mu tikiti 10 ezo mwe bakugattira mugenda kutuusa amazzi kasati muyina sente kati mu tikiti 10 ezo omuwalabu akwata n'agamba Kenya tikiti 5 Uganda 3 gundi buli nsi n'agenda buli nsi n'agenda ng'agiwa kati era obeera muganda ne bagamba nti linda olifuna visa olifuna tikiti ekomyawo ewammwe oba olyawo nga bakusoma nti Muniru ofunye ka visa ekuteewa e Kampala naye oba togirina osigala paka lwofuna sera sente oba oziina mbu ogende wa RPO nonyola account ku zero baziri ku account ya komera tujja kweka okufuna ku information ku bantu abali eyo naye nga embeera sofa bwetu bweri bebiriiki teyali Friday Saturday nalinda wali omwana oyo ayimba n'okuyimba ali Dubai eyo yankubira twali tugenda wa mwami Kenzo nankubira naŋŋamba abamanyi bebiriiki Uganda bagambe bamukutte kazimbe bali mugenda mwami Kenzo amwagenze Saturday nabalabye mwabadde basatu mwagenze basatu n'agamba bamukutte bazze ku floor yaabwe okukebera kuliko abadde bakola visa ndozezo ozakizwa bwade bamanyiko office emu naye basanzeeko mmeka nga zonna ziri open ne bakera mu computer bebiriiki mbw asikali nakera mu computer bebiriiki nga nayo mwebiri ebitakkirizibwa nga mutera okubunyogoga era ng'omwana agamba nti mumusabire nnyo kwakwala ennyirako linerabidde bambi mumusabire nnyo okulaba nga avaayo kakati nakula jona nasibye nagezeza okunonya balisita timu olunaku lwajjo nesimufuna naye niwabawo abaana bembadde binanzalonyeza badde njogera nabo essaawa ya leero wiiki eno zabwe naggwerako tugenda kuba tutegedde ekituufu kyeki kubanga nasembyeyo okuwulya balisita alina omusajja gwe yakubidde naye bamukwata nabo mu kwogera kwe yagambye kati nabirese mu ssimu yange njabikusenga obuteri abantu babiwulire yagambye ne bebiriiki y'omu ndooza kubafeere kuba balisita tubamubuuza bebiriiki omumanyi n'agamba nze simumanyi ne nalabyeko ow'ekiwalaata agati ow'ekiwalaata era bebiriiki alina ekiwalaata n'agamba naye y'omu ku bavictim abakwatiddwa nga bakola ebintu ebitagenda bulungi mu maaso kati bonna wobatunuulira nejjeno Kibirige bw'ava eri mu kkomera ne wanaasibira mu kkomera ate lwaki wanaasibira mu kkomera jjeno Kibirige wano yaleka bye oyinza okugamba nti muvubuka mbadde simanyi namala ku internet okwo era simulanko Facebook wafaanana naye oyinza okugamba nti mu bufunze be bano bafutu soja abatakkiriza na gavumenti eri mu buyinza naye omanyi muntu alina gajalamu ebintu bye nawa gy'alina obulumi n'engeri gy'ayogeramu enjogera ya John Kibirige nze nga nze omusikkaanya nayo yono yoyo ayadalaga nja kuba olugalo kakati nze nga nze omu bamukabye naye bamukutte mbadde sikkaanya naye era wano wadde akola live kakati naye nga bye tuyinza okukkaanya naye kiri kiyinza okutugatta kibadde kimu kyokka kuba nti ffe twagala ensi yaffe obukulembeze obupya ekyo kiyinza okutubanga twenzikaanyiza naye ye engeri gy'abadde alinamu obulumi ebadde yanjawulo nnyo kunze kubanga ye abadde afulumya ebigambo oba oli awo nze byesobola kufulumya okusinziira nze mu maka gye nnava ne gye nnakulira n'okusinziira obulumi bwennyina naye bw'abadde ayina n'amaka gye yakuliramu omanyi buli muntu buswagena ayina engeri gy'alamu ebintu bye
era ffe osobola okwogera ekintu n'olaba nti ekibiina kyange tekikoze kinaga nti oyalidde kati ng'abantu bonna baali baagala tube nga tutegeera mu kapasite y'emu kati muto wange Jeno Kibirige gavumenti eno eriko wano ffe tukulembera abadde takkaanya nayo bulungi nnyo era yakolako n'akatami mabega kaawo kesijja kumwerabirirako n'agamba Erias Lukwago bamutte projekiti yaabwe kugamba akoze obutambi bungi naye ng'obusinga bwonna oyinza okugamba nti bulimu okukakkanya obanga akodde akozesa obukambwe bungi okusinziira ku ngeri gy'atayagala gavumenti eno nga mulimu okuwemula okuvuma n'ebigambo bitayisitira mu kamwa kati kyosaanyiza kubuusa maaso kwegamba nti wanaakomawo wano bayinza okumusonyiwa so ng'ate ekyandibadde ekyangu kwegamba nti omwana ono ekyamutwala eri ontewali mirimu era abadde akola era ekibadde kibwogeza ebigambo ebyo ebikawe biringa omususu yadde nti abadde ayitira abadde alina obulumi mu nsi ye kyo yandyagadde akolire mu nsi ye nga weewawo ebigambo byadde afulumya nze sikkanya nabyo ng'omuntu naye nti oyinza okugamba nti mu bufunze abadde afulumya ebigambo bino lwa bulumi kuba nti ali ku mawaŋŋanguse ng'ate ku mitala amayanja gy'ali ye yandibadde ensi ye kubanga abatusooka bagamba byafaayo bigamba mbu ffe twawulako Dubai kyesimanyi bagamba no simbu kyaddala mbu twawulako Dubai naye kyewuunyisa okubanga ng'ate ffe tukola ki kakitegeeza omwana oyo erudde oyinza obutamunya Jeno Kibirige nti kati gavumenti wano kyayinza okukola okudda ano kwe kumukwata okumutwala emusibe naye nga nze ndowooza nti ekyandibadde ekyangu nalaba luli omusajja ono gwe baali basibye ani alaba nerinnya we ligenze eyavaayo n'agamba ono batwale CDF ku DNA alabika muzeeyisi ya muzaala bamusiba tewabula anyumya emboozi ya gundi namulaba bamutwala n'amalaba wiikisi bbiri nga talabika yagambye ab'enkyukakyuka muli eno mukaabya akajanya bannammwe baliira ebigere byavunda mu basement nti basement si yakuzannya anti nze kakati eyavuddeyo yabinyumya kati fe tekyasobola kuwakanya omuntu ate gwe baali bakutte nga bamukwatidde kati bw'ogamba nti Kibirige bwajja wano tuyinza obutamulabako amanye kyagendako kuba oli yakitugambye nze ku Lwokuna abandita mu kooti ku Friday mbandita yali Friday naye gwe wagenda mu basement naye bakwata omwana kakasa ne gavumenti nene erina amaanyi bakwata abaana tugeze abaana batugamba bali babika Janet abaana babajja ku side direct babaita n'emigugu gyabwe mukomera abo basula bulungi kakati ebintu by'okusiba nze ndowooza waliwo ebigambo ddaasa ebyogerebwa abaana bannankyukakyuka nga nze sikkanye nabo kyokka abaana abo babyoga balina obulumi ku mitima gyabwe naye n'abakulembeze baffe batwala mbanenya lwakuba nti wemba nnwana naawe tompa fumula kinga egyentegera kukwata mu ffumu lyange kitegedde bulungi ndiwaddemu okugjako effumu nendikanyuka lyokka nezija n'omuggo ati bagamba bo kye bakola kitono nnyo ku mmwe abali mu buyinza kyemukozesa nti mmwe siri mu buyinza tomumanyiira nze siri mu buyinza gamba bali bali nti abantu mubalesa obulamu ebyo nabituufu naye omuliro twaguzikiza na muliro waliwo baganda ffe egamba ebyogerebwa bagamba woonoosirika oli tajja kumanya bulumi nti ajjagera mu maaso ye alowooze ti temufaanyo anti tekitegeeza kuvuma ate kati bo balina emmundu nabo bakozesa strategy yemu gye mukozesa tetuyinza kwenkanankana bali mu buyinza bikolwa byabwe kubanga bano abaana ekintu kyeyayogera yetugume bano abaana ekintu kye bakola kitini nnyo 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 tebatuuka afande koota ku gavumenti ate yo byekola naye olw'okuba nti ffe mu Buganda tulina nozaffe gwe tutambulira waliwo eteekeddwa okwerekereza nze daasa omuntu omugezi era omuntu eyenkyukakyuka ategeera asobola okuba nti nze ensi yange
njagala kulebeze bwanga nali nkulabyeko lumungu onyiize n'owulira ng'ovudde ddala mu mbeera ng'owudde ekigambo ebibiri ebyasooka okufulumamu nandigambye nti era naga awo tewandituuseewo okitegeera kyegamba nti nabo olumu tobanenya nti omuntu watuuka n'atuuka ku limiti n'anyiiga olumu ekimufulumamu kyegambe nti omuntu waba alwana kakyega nti obuzibu bwa gavumenti yaffe eya wano mufo ky'okuwuliriza ensonga z'abaana abo yadde bavuma ate bakwata kubasiba busibi naye nja kubategeeza bakama baffe buli lw'osiba omuntu yenna abantu amabega 15 bo basibye nabo babagenda kwekyawa ate era omuntu ogwosibye aba takyalina kyatya kati nze Dasika nkulu okuva na leero si kyalina kyentya kwogera ku mukulu wa gavumenti ya mwami Museveni nga nkyogera mu butuufu nga simuvumye kuba si kyalina kyentya kuba nze ebbanga lyo yali mbeerewo bali twatwala nkoluzira omusajja Tugume yatugamba mu basement yasangayo King Zale bamukwata avuddewa naga avudde Kalangala bali bagenza ku inspection natuka ne bamubaka naye yatugamba yagamba Tugume yabyogera gwe bali batadde mu basement nagamba mbuno King Zale tacyasobola kuyimirira n'okutula bigeta kyazabuteka wansi byonna babikuba ne bizimba naye just imagine kati gwe ngera kuwera kugwekeza bwe bakusiba wali olabirira abantu bameka emabegawo bwe bali mpeza n'abantu 10 kati gwe mukweza abantu 10 we bagamba ntino leero kale no Devco yali badatu wawe kiti gworozo bonga bagenda kusigala bwe kimwe kikaza nabo bagenda kukyawa gwakoze eki kitegeeza nti omuntu gwokutte okuriyetinga obukyaye mabega obusukka mu mwoyo gwokutte kale ate mutabani wange omulaba nabanyumizaako emage twabeeranga mu covid nga president wabayogera Derek ava n'atambula n'agenda kitegedde ate okuvula bansi bati yanyiiga nnyo kyembaga nti obuzibu obulwo nti gavumenti yaffe eno olw'okuba nti kati yo bambye kaddi obukyayita obukuleetinga kwono yekka gw'okutte n'abantu abalala 15 emabega nti nze amazima gali nti w'obadde ogula ku supermarket agenda gamba ye omusajja abadde atugulako wana abantu abo babi oyo akukyaye bw'obadde wa boda okozesa kale kasinga ntwala Devco mu ŋampaayo 2 oyo naye akukyaye nze amazima gali nti okitegeera nti nze minisita Balamu okuvala yansiba olaba era mwebaza nnyo yampa omutima omuvumu nali ndi bintu by'okutiira kuba namanya nti omuntu asobola okusiba omuntu nga talina musango olwokuba nti aba alina amaanyi mangi ekyo waliwo akakira abaggwe naye bakira abakutte naye nti ebiseera ebisinga gwe bakusoboza abantu bagaye babatta n'ensi fena tuteekeddwa okukirowoozaako n'oyo gw'olowooza ng'ow'amaanyi ebiseera byakutuuka biseera bikyuke nga ateekeddwa okuvunnama nze ndi shuwa nnyo 100% nga sinnaba kufa Katonda alimpa ku bwenkanya mu nsonga ezo nze ndi 100%. Amina. Nti nga sinnaba kufa Dasi kino nkigamba. Tokiddamu tukitegeeza. Ati byega bituufu. Nga sinnaba kufa. Ndifuna obwenkanya buli muntu yenna ali mu mabega w'okunsiba. Okunsiba kwange. Nja kufuna obwenkanya. Ate nga sigenda kubufuna nga mpaabi. Nja kubufuna wa Mutonzi. Okay. Kubanga yasinga okutegeera buli kimu. Era ndimukkiriza nnyo nti olwaleero abeera ow'amaanyi bukyenkyanga munafu. Bwe kiri. Ekyo ndimukkiriza nnyo. Kati ova olaba nagamba ne bakyali bange bonna abajjanga nga bansibye n'embaga olabanga nga bankutte. Ne bantwala nga vidiyo ensibizo nga n'okakasa nti saavumye muntu toppa ku nkaati wessaako puleesa. Kola ebintu byo ojja kujeruzira mu tayimu yo w'oyagalidde. Kubanga nze Dasi n'olunaku lwe ŋŋenda okufa Katonda yalumanyi. Tewali alumanyi. Olaba akuba Danizi n'abaana mugundi emyezi 3 mu kkoma nga tafanga. N'amala n'afa. N'amala n'afa. Kati ate ekyokufa tuteekeddwa okugenda. Actually okufa si tteeka kiragiro kubanga etteeka balikyusa. Kati baganda bateekeddwa okukola bye bakola byonna. Okufa kya buwaze. Nga bakimanyi nti eno ensi tugiryako makoola. Nga baganda baffe bali bwe baganda ensi tugiryako makoola mu Bayibuli basaba ku mayirungi nga balya mu kye baabojjamu. Kati Jeno Kibirige ndi omu kubasabirira baleke kumuzza wano. Kuba wakiri bamusibire emitalo w'amayanja n'abeera safe. Era singa waliyo obusobozi bwonna ebibiina ebirwanirizi by'eddembe abaana abali mu nsi ez'enjawulo
nga balaga obutali bwenkanya ku nsi yaabwe olwani nnyo baleke kudda wano kubanga baba bano bajja kukyokya kubanga ano obakomerawo besimika ndowooza egenda egaziwa kubanga amazima gali nti wokwata kingizale ye ng'omuntu kingizale omuntu talina mmundu talina yadde akasaale wabula okwata kingizale mubuuza bubuuza obuzibu bwoki Tugume yatugamba yamusanga kati omanyi obulwadde bwe bayita kayovu elephantiasis bakati bigere bwe byenkana mbu simanyi Tugume yatugamba kumugamba nti obuzibu bwoki nti obuzibu bwange ebintu ebikula mu nsi yange si bituufu nti nga kikyolaba tukyuseemu nti amazima gali nti ensoma y'abaana si nnungi enguudo si nnungi malwaliro si malungi wetukyusaamu ekyo osobola okukyusa embeera kubanga ffe twagala gavumenti etuwe ssente mbwejje ddo ku ddo ng'ebajja nga basaba akalulu tetukyagala wabula kututeerawo structures mwe tuyinza okujja ssente kubanga tuli bakozi kale njagala tugende wano ewaddako mpulidde nti buli kosa tegenda otegekebwa gavumenti oba URA ejja kwetaagako 6%. Bazisaze babadde ku 8. Ndooza balina ndooza kiringa ekijja ekipya nga ndooza tekiri ku biri ebirala ndooza balabye ennaku zino ku kyabadde Kololo emirundi ebiri nga buli muntu akuulita n'ebisawo balabika kyabanyizeemu waliwo 6% ejja etabaddeewo wempulidde bali batujjako ebitundu 18 ku 10 ezibadde ku tiketi buli tiketi naye wano ndooza full concert yonna waliwo ka 6% kemugenda gavumenti kyeri mu kukola ate mwe mugambe ebaterewo ekendeze ku bintu musobole okukola mugiwe omusolo ate eyongerawo birala kubeera beera muyoola gavumenti kyeri mu kukola nina kempulidde awo kino nno kyatandikira ggulu ewa mwami Sale baali bba ekigendererwa kyabwe bala kusooka kutegeera bayimbi amala okubeetola babeetooloola ennyo baleka okubakkakkanya ekisooka kya byonna ebivulano byaggwawo dda ate nga balabye mu weeks 2 mukozemu ebivulu 2 nga buli kimu ekisooka kibadde ekyasooka kyali kyani kya Regi ani yakitegeka Abitex ekyaddako kyali kyani kyali kya King Saha ani yakitegeka Next Events ekyazzeeko kibadde kyani kibadde kya Vinka ani yakitegeka Swangs kati omwowuliddemu erinnya nti promota gundi oweeka yabwe ebyo tebabifaako babala nti bonna bapromota etteeka bwe lijja nga bagamba mbu bagenda kusolooza buli nnyumba tebagamba mbu nene ya Bangalu nze nno kyengisaba saagala emalire bantu budde nakomalako mirembe ebivulu ebiwerere ddala nze gavumenti ngisaba simanyi abantu UCC egwawo nedda tegwawo tegira musolo kati minisita kyagwa mu bino ebintu bwa minisita waaki entertainment taliiwo ndowooza entertainment mugwa mu gender minister of gender Labour and simanyi bikoze bitya nze mbadde mbasaba ne mpozi ne entertainment partly mugwako ne mu ICT ko waliyo film nze mbadde mbasaba ebivulu mu biwerere ddala biveewo kubanga olwedde mwabisaanyaawo mwennyini essaawa ya leero wookwota ekivulu wano mwami Genosali yakola ekintu nga kityoboola bayimbi lwakuba tebakitegeera n'agamba ataddewo empaka z'okuyimba bw'omuwanguzi afune miliyoni 5 oba 10 abaddeko bafune miliyoni 5 ng'ayimbisa bamuzeeyise batta tebalina yimba tekiina ekibagatyako yadde n'omulundi n'ogumu ne recently babakoledde wano ekivulu ku gundi ku Sheraton ani ali obulungi omu bamuwadde emmotoka omulala bamuzimbidde ennyumba otyo tekibagattako tebabasasudde si balunyweyo esi yabibaddemu bonna boolaba eyo waggulu okutandikira ku pulezidenti wange Abitex ku bonna boolaba eyo waggulu okutandikira ku pulezidenti wange Abitex akulira bapromota ani gwolaba atali collected na gavumenti gwe muŋŋambe ti Abitex ye mutini era ojja kusigazanga bo nga babitegeka ffe katutundayo obutebe nga tusiimula butebe bwabwe era oba okoze ekyokubiri oluwa amawulire kati ngenda kuwa abantu 2
Dakubanti omuntu mukulu yayinza okugaga bazanye Chinese. Ono omwana Benita yakomyewo omulaba. Benita. Ye Benita. Awanda no omuliro. Essawe nagenda kutukabira ku maziga. Leka naawe. Oli omwana amaze ya. Omubisi si mulanzi. Oli mwana yagudde mu bintu. Gambi sawa yona anaanza okukola video. Oli denga yeko kola kisa kya Mukama. Nagamba kakati enyumba ogiraba gye baagabye n'emmotoka ogera bitu nonyezaako bitulage muluka gye bagamba mwaka mulamba nga mafuta bwerere n'okugikanika tekiina mutawaana gwe twala obuddo tebagiwadde muzaidani mugula omukyala si gwe bazimbira ennyumba wa manyi anti bannayuganda baagala okubira ebintu ebyo gyebiri naye bannayuganda baagala okubira n'ababi baawo abatulaga gye biri tukoma ku stage ani yagaba ennyumba gundi mwami Nyombi Tembo mwami Nyombi Tembo mbadde simumanyi yo mu bintu ebyo ate UCC yategeka ekivulu mwami Nyombi Tembo mbadde simumanyi mu bintu ebyo ayinza okuba nga yakwatibwa ensonyi ye n'agigaba naye eriridde amaziba nsonyi asobola okukwatibwa ensonyi n'agamba ono mukadde wange n'agimuwa naye nze mbadde nkutumye ogitunoonyezeeko tugirabe oba okubire balunyo omugambe nti agikutwaleko naye balunyo alitatwalako ku bintu kati kankubuulira ekintu kiri kimu omwami balunyo ennaku zino akola akantu omulaba ate we bakutumanga abasiru tukulanga balunywa kituufu era wakutuma amagezi 10 bagekamba twalira omu ng'akola ebyabagezi bonna bali omwenda balunywa kaakati balunywa Abetex bajjo kubanga kati bebeefuza amawuli mapromota ebagalimu era ekikozesa mwali balunywa akantu ayakujja kufiitinga mbano singa twalaba wadda n'ebifaananyi mu kantu kakola kubanga alaba bano shoji basibadde basinga omulyako nti bajja ne mu kantu anti Abetex nawuddaga ne wiiki eno agenda kugaba ebintu oli omuwala yakaaba alina omuwala yamuwadde essimu oli yakaaba nga n'ayita papa jangu nyambe essimu bagibbi kyo yalwegi kakati ennyumba ogira gundi agamba Nobert agamba Abetex bamugobye ku beat neza ate nze we mba nkola program tulentyanga abantu batagatta tulina ennaku nnyingi wano waliwo program eziwo nja ziwanga abantu no batogera ku Abetex just mbadde nga gyoli bamugobye ku beat mbu yayisaamu ate nze nkola ku beat bali manyo kimanyiiko wolabiranga omuntu yenna nti mugezi w'omuntu akulaba nti toyina makulu buddaasi bwoyogera ku muntu emintu eyo giwereegi n'atakuwa budde tomuddiza omulundi ogwokuna mute aba amaze okusengejja nti gwe kakati nze Abetex okugobako ku beat sikumanyi kubanga n'okumuwandiika te nga bamuwa omulimu tebaŋŋamba nze simanyi oba mukozi wa beat simanyi oba abagesti kati nze simanyi eyo tebinkwatako naye nkugambye nti mwami balunywa nze mumanyi ng'omusajja omugezi singa mugezi yakwata abayimbi 3 n'abakuba ku mutwe era n'abalekanga ate mwaba abayimbi 3 naawe mu gurupu mwoli mwenna baga tufumbya miyaji mwami balunywa sikkiriza mu bwongo bwange nti asobola okugaba ennyumba entagikolirako interview ekyo aba yakikoze munnange balunywa akuze yeetaaga obugalo bumukubira akuze alanisa okukola ebintu ng'abikoga takyayagala kamera kyokka ate bwami balunywa ali mu kujja ali mu kukola kantu ennyumba eno yandibadde yankizo nnyo mu kantu kano kubanga abadde amaze okuliidinga Abetex n'ebbajjo nti bakadde baffe bano mubalaba bayimbidde ebbanga ddene naye tutandisewo kaweefube omukadde waffe Dani Mugula tumumaze Kenzo gwe yagamba nti talina nnyumba katumuwadde n'emmotoka yino tukoze eki omuntu akuwasa guno omukondo akugisaako guno kakati ebyennyumba eyo sibimanyi nnyo era njozaayoza mukadde waffe Nyombi Tembo akulya UCC okulaba nga awa mukadde waffe ennyumba tukwebaza mukadde waffe Nyombi Tembo n'emmotoka tukwebaza kubanga obusobozi obulina tetujja kugamba nti wagaba ate munefu abataaliyo niye bannansi bayinza okwagala okulaba ku nnyumba tukuyozeyoze nange nandyagadde okujja maaso ga mukadde wange Nyombi Tembo mutwalire akako kawuuteko
N'ekyokubiri nga wadde mukadde waffe Dani mugula ennyumba. Yagiwa mukyala, oyo mukyala simanyi. Mukyala. Tukkiriza nti ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda wano obiraba. Ayombi. Nti mu Uganda wano waliwo abantu ab'ebibiina byammwe bye muwagira. Basusse okuwemula. N'abaabwe. Bawemula. Basusse okuwemula. Batugamba side eno yewemula. Mwami Nnyombi bwe batula abantu abo. Bagala bamumenyera. Nzikiriza nzije mu ofiisi yo. Ne video zaabwe. Kuba nze waka ku laptop yange mfeza video z'abaana. Ina laptop? Ewaka. Kisi asobola okubanga mbeera n'endereja nembula omuntu apeza laptop ebweru na yattaki nno ngira bugizi bwenti. Ina laptop? Seka. Yaki ekyobugaga kyenyina mu nnyumba erimu. Ogikolerako ki? Nzanyirako game. Ku laptop? Ne mugano wange nagimuggyako. Mukwano gwange yagimpa ali Canada. Ngira bugizi bwenti. Okumanya nagikweka. Nagiteeka eri waggulu awali engatto. Omaze nayo bbanga ki? Omwaka egukutte. Mulimu video z'abawemula zokka. Bagenda okunsiba. Nagifuna nga twakava mu campaign. Nagikukusa kabula katangi twaliyeko omusirikale nga ngitwala eka. Kasa nagikonako nga yattaki. Bakuwa type ki? Brand ki? Menye ebikawo bya laptop yamanya agala. Tumanyi kika kiri ku laptop gy'olina. Njagikula zenya nja kulijjukira. Waliyo Dell? Waliyo HP? Waliyo Espanyol? Introdel? Kadispina? Nyala kibifaananyi njagikula eri abagiyitaani. Tumanyi laptop gyo nagireke. Naye nga weeri nze video nzirina. Nze ngisitule ngende mu ofiisi ya Mwami Nnyombi mugambe nti ono ye gundi. Awemula nnyo. Era no ku social media akozesa amannya gundi. Niye amanya gamatuufu ye gundi. Awemula nnyo. Asigala kumugamba nti awemula. Nze mpite Mwami Nnyombi Tembo. Mugende video zo njazipulayinga nga waliwo omukadde wa kuzaala. Kakitegeeza watayagala tukuzuulira nga waliwo maama we. Naffe twagala kuzuulira. Ukitegedde bulungi? Titwagala tubeere mu ggwanga nga lirimu abaana n'agaana. Ekigambo ddaasi watayagala kukiwulira. Kkiriza gaana nange kinkosa. Lwaki tubeera mu nsi nga mulimu abaana n'ebyana? Nga mulimu abaana n'ebyana. Abantu bano bagana ne bagamba ddaasi nti abaana ba NUP be basinga okuwemula. N'ekibuuzo kiri nti baakukoppawa. Oleese kintu ekyo. Benison afa ki Mama Flower? Benison bali mu kwegugunga. N'alabye Mama Flower nga atupostinga ebintu ebyo ojja kumbuulira. Ate Benison ava n'abipostinga. Benison bali ku ttaka Surface Records. Benison yaganze saabiraba. Nabiraba bigobera from the start. Benison aganti Mama Flower yamwogerako ebigambo. Akavidiyo akakwata n'akateeso kana akateekayo endowooza n'akatereka n'agambo anti jjukira ettaka lye Kayempe lyaliko omukadde. Omukadde gwe baali babba. Kale nange nagenda ne mulaba. Kati omukadde ye Benison yali ataasa mukadde. N'ekyalo ng'abamu bataasa mukadde. Kati oli omwami w'ettaka yalinako abantu be yakola ki? Be yayogera nabo. Kati ndowooza Mama Flower mwe yali. Abali ku side y'omugagga. Kati ku side y'omukati Mama Flower najja kuki ku TV n'ayisaamu Benison eggaali. Mu kumuyisaamu n'amuyita nti nno yeego gwe mulimu gwagenda abba abagagga biki era bamunoonya bagenda kunsiba. Ebigambo ebitaasanyusaani Benison n'agamba ngenda mu UCC. Kati bano ne basooka babiyita ebyaki by'okusaaga ne batayitaani. Kati mu ekyo ekiseera Benison gundi ye yali eri mu kuggwako n'agala n'arenewinga mu UCC ng'emukkiriza okukola ku internet n'atwala. Era okwo kwe basinzire okumuwa amatu. Babagamba muleete okwewozaako kwammwe batuuka eyo Mama Flower atabukirayo. Naye ng'oli amugamba buli kimu kati nkikola mu mateeka tolina kyokola ki kyogenda kungira. Kakati amateeka ga wano era Mama Flower bamugaye basooka bamugye ku mpewo mbu. Amateeka gano galinga kiyumba kya Nabulu gakwata ensula ekyenyi ne kiyitawo. Ekyomukisa omulungi waliwo n'abapatemu. Kituufu. Ba NRM. Wanze ne Mwami Benison namulako ng'ayambadde omujoozi gwa NRM. Era ya awagire nalebo. N'agamba awagira NRM. Kati bonna balipotinga awantu watya? Wamu. Mukama waabwe ali atya? Omu. Njagala beeyuze.
Lwakuba ng'ebagamba nti ebyafaayo bisigalawo. Benson wana wangula fulufiga agenda kuba akoze ebyafaayo. Andi kati omuwangula. Munnange etteeka lino olyabe lizitowana n'okusinga ejjinja. Ekituufu naye olaba nti Benson engeri gy'akutemu ebintu alinga ekintu ejjinja alisitulamukko bw'ati alinyeenya. Kubanga tomanyi naagana afe bagasalira essubi. Ekituufu sikuwakanya byonna naye ejjinja olinyenyaamuko kuba Manfula yatuuse ne yeekalakaasa n'agamba gundi lyali tayagala Benson apositinga ebintu ebyo. N'abaganze nga yasomako ku mawulire agamanyi wano tewali kingana positinga bintu bino era n'abipositinga. Naye Kipapula UCC kye yazzeemu nga bamugamba bamuyimiriza programu eyisoologera maaso naye yasooka awummule ng'eyayogera ebintu. Kubanga social media nga yo yasindise balooya. Ebyadda kitegeeza ebintu byadde serious. Era ne bagenda nayo singa yali tamusobola kinga nti jinja yali situddemu ko kati ne bwati kuba oli teyandigenze. Ali kati ky'omanya nti Benson ne Mama Flower bonna bayinza okuba nga balina gye reporting era nga Benson ye mukulu munne wa muga nti gweyita wano nga nafulanga oba omuli awo nga ye omunene wa mugamba kola ki yita wano gweyita kati ffe kye tulinze mu maaso gaffe okulaba kwe kulaba nga mwami Benson afunye obwenkanya mukitegedde bulungi kwe kulaba nga mwami Benson kye yawaaba akiraze bannayuganda nti ekituufu baadde batunyigiza n'ekino kikola ki nze nagwe gwonooza negamba nti nze nga wendabamu n'entegeera yange ayinza obutawangula Jennifer Nakangubi kati Benson kiri gyali okutupuluvinga nti mutuufu kitegedde bulungi kubanga nze kyeyamuwaabira sikimanyi. It's a blackmail and insult. Otyo ndowooza bwe bagaana okukwataganaawo baabeeyongerayo mu kkooti. Anti UCC bebagize olwo. UCC bebasindikawa olwo step esooka baba givuddewo bageze ku step ey'okubiri. Kati awo Benson wayinza okugwira mu kayimba ka maama nti nandujja akamegge enjovu kenkanawa. Okay. Tegedde bulungi. Kati awo Benson aba ayambuse mu kagundi mu kayimba ako ng'akawuka kati nikayingidde enjovu erwano akamegge enjovu kenkanawa. Naye already no kalinga akayingidde wano ewasooka kubanga enjovu erwana bweti ako kagamba sifuluma kiyindo. Anyway lwakubanze Benson kinandi musabye wabanga tainayo omuntu oli agiwadde omuliro ye ng'ali ku mateeka ng'egagamba amateeka g'e Uganda gakola bulungi nnyo naye wabanga waliwo opportunity ng'asobola okugaana Jennifer Nakangubi ne batula ku tebo nga bali aba akikole ng'obudde tebunnakya anti omubisi si mulanzi era muto wange siwe nokumumalamu maanyi ngambye wabanga talinayo agiwadde omuliro maama alabika alina ye ng'ali ku mateeka gagamba bwe gati alabika alina nga Jennifer akkiriza okuteesa naye nze kasaba akutte esimu ne bakubira nti muleete ne balwa namwe mwennyini mu appearing nga ne bateesa awo bateese kubanga we binadda wano naba enjovu eyinza okumegga akawuka naye nga mwagaliza buwanguzi Alex mukulu akyaganya offa kati nga kafere bwe yalemera ku nsi biro benno biraba alayika agenda lemera ku nsi nze ekisooka kya bina ensonga za Alex mukulu naziremu ebintu bingi mwami Museveni nga tuli mu campaign yakwata obuwumbi 21 wa 21 wemba siri mistake ni yawo n'abuteeka mu bannazirwanako ab'eryantonde nga ssente ezo zigenda gabwa ku bannazirwanako omuntu afune miliyoni 5 oba 10. Okay. Mwami Museveni waabwe yali ali eyo ng'akuba campaign bayita bannazirwanako ab'enjawulo mu kitundu ekyo ab'eryantonde nga tewali n'omu yali afunye ssente nga bulajja agamba sizifunanga. Omusajja omu kyava agamba nti President oyo omuvubuka gw'olengera wali taata we yafuna. President agamba omuvubuka jangu. Omuvubuka n'agamba taata tafunanga de siringi 10 atambulya kabbajaji
kagenda kutuka akakeke yekwira kakati president naayita minister erinnya linneerabiddemuko yali mukyala nga mutono mweru omujjukira myaka ndowooza nga 23 25 kino ennya 3 awo padeka backlight taata gwe musajja oyo kamugire ngalawo tusumbubwa naawe tuwaka ki yadde bondi yatuwaka ki yatuwadde jokutussa amazzi ganagokye president ava ayita omukyala n'amubuuza sente ze nakuwa ndoza ye minisita abajjukira story mujja mutira mu comment awo omukazi n'agamba president ontu akawaaka abantu example akawaaka abantu nga 8 emiliyoni mmeka 5 kati eyali avunula bamuyita atya mu luzungu translator president ng'ayogera yali mwami Kiwanda minister tourism na mukyala ng'alaga sente zaggwawo eyali minister by then omukyala ng'alaga sente zaakola ki kati Kiwanda n'akola calculator awo n'agamba president singa baagaba emiliyoni 10 bandibadde bakawa abantu 100 naye ng'ono omukyala baagaba emiliyoni 5 bawaka abantu n'esente zaakola ki naye nga Kiwanda agamba singa baagaba emiliyoni 10 bandibadde bakawa abantu 100 oba kategedde bulungi ne ngamba kati kasooka baga president akwata bali banguzo oyo mukazi ajja naye nga mwabibbala mu kyakola president omanyi yagamba yagamba omanya abasoga abaganda bagamba balina olugero ontatta muyima terumala nte yasooka mubasoga n'amalira mu baganda olugero n'olugero lw'abanyankole wamulidde jjo ku muwala we yagabye pastor kozi bishop wakala byakatambi njozayoza pastor kozi bishop n'agamba kasita abakwa wetuli NRM ekyaliwo Uganda seat sente nezisirikirawo lwaki bali kuletedde example nga mwami Alex mukulu bali beetaga emiliyoni mmeka bina bali beetaaga eri obuwumbi 21 bwakola ki bwayiika aiza bwali 21 oba 21 nga bwayiika ekintu ekyaletedde Alex mukulu olunaku lwe yafudde lwe lwali olunaku lwe naye yafiiridde mu bulumi olunaku lwe lwali lwerwo naye nga yafiiridde mu bulumi kubanga ennyumba sente ezimubangibwa yazeewola agenda kukola bintu bya gavumenti ebya Kyogamu n'atafuna nga twakamala okulonda mwami Museveni yagenda e Kololo n'ateeka mu ssako ya bodaboda ebbiliyoni 10 twali tumaze twali tumaze abayitanga Kololo mujjukire Museveni yayita ababodaboda emirundi ebiri bwe yamala olayira wali omulabeko Kololo iziti Kololo yayita ababodaboda emirundi mpuliriza bulungi ojjukira president ya meeting abakazi b'abasiraamu abakyala abana bwe yamuwa ssente twali tumaze kulonda ya meeting tumaze okulonda abakazi mwe yabawera biliyoni 2 n'agamba aziwadde abakazi ab'okubiri owokuna yaziwa wakuna ati yagamba sema abakazi yalagamba alina abasatu ayongereko omulala ndaga nti bo bantu bakola kino balabirira ate omubyago kale kakati naye nga ezo ssente ennyumba Alex mukulu awo beetaaga emiliyoni mmeka ati bakugamba Alex mukulu baamuyitanga nga n'abafuma bufumi lwaki bamuyita ng'akeera ku makya n'awandiika propose ey'omuzannyo okukutira ssente ku akawunti ziteeke ku akawunti lwaki omuyita wetumala okulonda jjo lyabalamu wano Gravity omutujju n'agamba nti yakola era abanja ssente ag'omukubo ne gafuluma tebamuwaayo emmeka 6 kale 6 ku security twali tukyali awo Buchaman n'agamba abanja mmeka 3 twakyava ku Buchaman Fikigaza n'agamba abanja mmeka 2 twagenda okugattagatta ssente z'abakulu abo ng'abanja akawumbi kamu naye nga lwaki gavumenti egamba nti bano ababanja akawumbi kamu bali 3 katubawe ebibiri bakina pazo bane pazo yali mbabanja tusigazeeko 4 tubiwe omusajja eyakola omuzannyo yekane yasanyusa Queen Ngaze wano ku Kyogamu Alex bagayi byafaayo bye bazanyira president Amini omuzannyo
Amini n'abuuza ani yali bayogera omuzannyo ogwo namugamba nti Alex Mukulu agamba mundeetere. Aguzannye yekka. N'amugamba gwazannyo omuzannyo ogwo nti kati nkwagala oguzannye bw'omu. Kati gwe saasiranga Muniru ayimiridde eri avuga ggaali ganaafaali eri ali ku sigala gundi ali eri oteekera okuzannya omuntu atya ng'ate ali ku nkoko bw'alya bw'atuuya na bwe yeesimula Alex wadduka wagenda wadde eri n'abizannyo byonna n'abimayo n'agamba kati bamuzzeeyo tumuzizza era omuzannyo buli muzannyo naye ekintu kye yamukolera ekirabo kye yamuwa yagamba gwe guba guzannya ku TV gwe guba gubeera ku TV paka Alex ono bannakatemba abasinga beegugunga ne tugaana beggulu okusabiriza yagaana era bakadde baffe ababamu n'abawana miliyoni 2 baali beekubiddeyo abasajja abakulu bebalimba ekitiibwa baali beeyuza ku miliyoni mmeka 2 ne bayita Alex Mukulu yagaana yayagala mumuweze ziyakolera nga yayagala ssente ze ziyakolereze omuntu oyo era ekibuuzo kiri wano mu Uganda tulibeera ddi n'ekijjukizo nga tulina nti ebyafaayo bya gundi nti gundi ali awo nti omuntu avudde ebweru twali ffenna e Rwanda tetwagenda ffenna twaliyo ki twagenda ku mbaga ya gundi twali ffenna kale oli mulalu kasita ojjukidde walaba ojjukira omusajja batwala ogamba mu museum bateganga ebifaananyi eby'e Rwanda ka gavumenti ateekawo netteeka nti gwoba olina ekifaananyi ky'omuntu wo yenna nga yafiira mu ntalo kiyete gavumenti ekigula kati keera ano okole poropozo ogambe nti twagala eruweero wano waafiira abantu tuzime museum olaba onaasala kusaaya kwina wo n'ogutta bugongo ogenda otagala kati gavumenti eyo kyeyasooka okukola yaddira abantu abagezi n'ebafuula abasiru kaneddira ffe abasiru netuwedde embeera netwogera ntulowozesa abantu tufe tusinga obugezi kumbe oli musiru awedde emirimu batawedde emirimu kankumenyera ekintu kimu obusiru bwo ne bannange tukola omulimu gwo era bo baga nti bagezi omusajja Kazibu omumanyi Dr. Kazibu Sam Kazibu omanyi nti wakutuma abagezi 10 omutwala bulungi nnyo omanyi omusajja yakolanga kaboozi gundi mivule basajja mivule mbu musiru gundi ono abeera ku balometa buli lwakubiri ono asala ekiwalaata lwamusana mbu musiru anti yali bwati naye gwe oba owulira ngaayo gomanyi lwaki oba olumu akuba nadde eno kati abaagala kwogera amagezi nagijua nti eri wafuluma ali ku nkato n'akivuga kinanu kibaagala okuwulira naye nga bamuwedde emberye akuttira mugulu kati tukome wano ku ky'omukazi ono ataazaala mugulu akayanira ebintu nti gavumenti eno naye omukazi ate mwamufunye bubi takayanira bintu omanyi nawe oba olina sayidi gy'oliko sirina sayidi gye niko kyolala nkubuuza nze nawulidde statement z'omukazi koba omwana eyamubuuzizza oyagala kutunda bintu bya bbaawo ogende n'agamba nedda n'agamba njagala ennyumba ya Alex ebeerewo ng'ekijjukizo which is okay naye tamulira mu mwana bw'aba nate yabazaala bbali kati anage nti ajjanjaba yasika ajjanjaba tasika ate mbu nekibaluma nti Alex yasikisa muwala kuba wawulira ebigambo by'omukazi ono byetukyakawulirako byokka ebibyo kuba oli omuntu ku bigambo bye woba owulira ng'ayogera alaga nti mu kugula ennyumba eno yateekako ssente ate Alex era waza kukyagala n'oli bwekiri kituufu kubanga alaga bamiitinga e Canada nga Alex aza kukyagala ne mukyala we oli ow'empeta era alaga nti obufumbo bwali bw'amateeka era bayawukanira mu mateeka naye yono agamba yava e London n'agenda e Canada gwe mulugo wali gusoose okugenda e Canada era wano mu bulwadde akulaga abaddewo kati obuzibu bwe twafunye tetunakulira sayidi ya maama w'abaana kubanga ono nga wagamba nti ennyumba baagula amaze okwawukana oli ataasa okujja n'agamba nti awo yalimba ennyumba nali ne bba wange Alex nga tukola ki kati okutegeera ebintu bino obulungi kitaga tulwe ne sayidi y'oli omukyala kati wanaaba tayogedde tekyawukana ole yagenja kujjako obwa minisita oli n'agenda ayingira sayidi wadde oteekeddwa okikomyawo
agenda nno ku Serena namulaba yajja leeti naye ne kano kankayiseewo tokayisaawo ndeka baba nkayiseewo kayiseewo omuntu yenna nga wakwata influencer n'otambula naye suubira ebintu ebi woba olaba nga alina ebintu byakkolera ebigattako tomutabeera naye nga ebikyali awo bagenda kukuvuma ba influencer beweesasulya bo bennyini singa onaakola muku ereegi bagenda kukyusa omuddu bakuvume nze natunuulidde Ajati Namyalo mbadde simulaba nko ku kivulu kyonna nayenga natabeerawo vibe abaana badduka bonna era Ajati Namyalo twala omukisa okukutegeeza kati bw'olina bona nze sisaba mulimu naye bw'oba osobola komyawo tuliida byabaawo yakusobya naye sekabakweyo lyakakulumenti egateega kubanga tuliida Namyalo yatuukanga awantu n'omanya nti Ajati Namyalo wuuyo atuuse nze namwekanza atudde nga muyitako na buyisi naye Namere kati Shoni yazze nangamba Shoni nangaito Shoni kakyusa awunyana bulungi kati yakuba ku perfume ayamba ne ku bukooti kati amulabiridde bulungi Shoni nangamba waayi olale bajje ne mubuuzo ne bube biki naawe nangamba olale bajje abeera siterija yesimwe kubeera ku ne mugaza azze kucyakala wano nangamba olale bajje Namera jabeera stand by ne mugamba Shoni tomanyiira nze nagenda ngafuna ba influencer bonna abaana ba TikTok ngagenda abalatinga nti Honorable Namera akola ki era Namera yadde yakatuuka what mwozo gali Kyagulanyi yayingidde ekizimbe ningamba Shoni ogwo mulimu gwakola ate kati Ajati Namyalo wanatuuka kiba kitya omwana ngamba oli musiru Namyalo yatuuse edda ali wali atu nemugaa tekisoboka yavuddewa kakati ebintu bino essaawa ya leero kankamalirize amazima gali nti Namere w'amaanyi kabakadde kabakadde kakati nze kyensaba gavumenti nawulidde ku Namwandu ono mu njogera ye naye munyiivu atajjera kukuba omuntu ku bantu b'ekika engeri gye bali mu kutwalamu ebintu n'emikwano waliwo gwe yeesibyeko bamuyita Maaka simumanyi agamba Maaka just naye yeesibye mu bintu by'ogundi bataddeko bakyusiza lookoze ennyumba basibye ebisenge agamba tabitegeera nawulidde Namwandu ng'agamba yajja ku lumbe n'abantu be mbu Made in Sereko n'amugaana okutuula nakiwulidde n'amugagula mu tenti ya family n'amuteera akatebe maaso wali n'amugamba wabaatula wekka Abe Mukiibi omusajja oyo ategeera nnyo yadde Abe Mukiibi Abe Mukiibi n'amugaana Abe si yagira ne gundi n'amugaana n'asikomera Abe nga olumbe yalwefuga kakati erinnya lye nga ligenda kulabikira nnyo mu bintu ebyo nsasa kati wano mu kusooka twagenda ono omwana anoonya masannyalaze niye ono mukyala anoonya masannyalaze kati tugenda gamba Abe yalina era ye omukyala yagambye ebintu by'okwogera byonna Abe alina we yabuuliza nti ajja ayogerere wano oba nayogerera ku lumbe dakiika 5 sobanyi oba wakawulidde nako kakitegeeza Abe naye nze nalaba ku lumbe nalabako Tyamale ng'ayogera yabba kabbe jjukira abalokole batuuka jjukira gundi kanisa bwegaana okumusabira nga bagamba mbuno abadde tajja tasaba kati abalokole bagamba nedda ffe tetusalira mufu musango bajja kati bayita abalokole boogere Tyamale yasooka nadduka n'abakaakazinda anti mulokole anti kati nalabako naye byayogererawo nga si byakirokole ayi empale bakuweereza mpeereze siwe mbuuzizza kati nendaako ne bamwaluka ganga ayogera kye mugamba nti omukyalo ono yayita fiti nga womukwogera awo ye mwami Abe Mukiibi okutandika okumunyigira ng'omukyala wagamba nze kuba ku lumbe saaliyo anti era akavidiyo wanika labye ng'ayogera kuba buvidiyo abaana babukwata kati
essaawa ya leero namwandu ekitegeeza yekokola Abe mu interviews ziraze naakalaba naye nja kutegeeza namwandu kanono ge mazima agataka omuntu mwagala kuwulira mazima eno gye wagize tetugaba amagezi tongera kuvoola eno gye wazze tosubira ettonde ly'amagezi n'omundi n'ogu abakukyaza bakuza channel zaabwe naye yali akola awareness kyaze kati kankuwa amagezi ate nze obudde bw'omala ng'okola interview eno noonya bekikukwatako okununa ennyumba ya bbaawo kakyoyogeddeko kimala tukitegedde bakuvunvubika kubanga omaze okanyugayo ejjinja erisooka olabye kati olabye naye gy'onaakoboka era ng'okola interview bagenda kukukama olina wagambye nti kino kankireko ebyo mu nnyumba tebitottolwa ogenda kubitottola bano abaana basima omwana agenda kukutega akazindaalo akuba ekibuuzo ngezi osituka ku seeti obanga otubula obukyamu bwa Alex mukulu omugenzi naye ndabanga Alex gwatalinako kikyamu kyonna era mu mbeera zonna alaga bano abadde beetoolodde wano naddala wano mu kufa wano mu kufiirwa mu kuzika kubanga omukyalo ono alaga ebintu bingi byakolebwa wano nga tabitegeera wonde gwe nawudde yagambye mbu dokita yabagamba Alex bamujja ku ddagala namukuba baddagala ki simanyi kunonofini simanyi mbu omulambo babbayo mubbe mu ddwaliro era mbu bagala kulaga kyamuse omugundi namado yadayogera kati ekisooka kya byonna mu njoga y'omukyalo naalinga mu gavumenti nalinamu kukutwanyi ayinga alinamuko connection wemba saamuwulidde bubi nze nja kukusaba sooka onoonye kubanga gavumenti yaano ewulya amawulire kati wagakoze watambudde kati sooka onoonye onunudde otya ennyumba ya bbaawo era gavumenti eyinza kukuyamba etya yabadde asaba ne DNA eyaki tewabirabye yagambye n'abaana bano biki bireetaga DNA era sawa yonna tuyinza okulaka Alex mukulu nga bamugjeeyo naye olunaggwa tewalabye ebya DNA asaabira naye nze kyensuubira omukyalo ono ayina ensonga kyaganye okwogera aliwa ono w'abaana nti bagamba ye yali yagenda dda yazaala abaana bana ababiri nga ba Alex ababiri omugagga omukukutivu mu Kampala gwe nakugambyeko mbu Alex yagenda bamusala enseke anti katono omukyala agamba mbuno agenda Alex agenda okumufuna nga Alex amaze okwekomya okuzaala era agenda okulaba nga Alex bullets aleeta blank rubber bullets tezitta kati kwe kugenda n'azaalewo omulala naye abaana nayasigala nga abakuza nga baana be Alex okitegedde naye bagamba olwa Alex omanyi fiimu yajjingo katandika butandisi tandika butandisi nze ndaba katandika kubanga nze nyina biriivu nti omukyalo n'agenda kujja n'akaka kyovulaba yagambye mbu yensonga lwaki Alex yasikisa oba muwala era ayagala DNA eziveeyo oba nawuliddeko awo kuba we yasikidde Alex gwe yaleka agambye amusikire muwala Alex wonna wamu alina abaana bameka babiri mu nsi oyo omulenzi n'omuwala bonna babeera bweru omulenzi oda mulabawo wano ate bagamba nti adamujjako video interview naye mutabani omuwala omuvubuka omunene bagamba nno oyo alabika wa mugagga oli gwagamba omutegedde ekyapa kyawo kiri mumanya gaani Alex nga tekiri ku Mmengo ndowooza naye kirina kuba kyali kati babanja sede meka wamu teziri mu 5 bina bagambye bina lwaki muzongezo yagala funako sheyayo sede za gavumenti sikyazaagala so kakati munna naye ekisinga obukulu mu byonna mukazi agamba aboogezi balinga nabo ndowooza abaali mu lukwe bamuvuvika okwogera bamanya ajja kwogera ebituufu twagamba lwaki muwadde oli eyagenda ebbanga lyonna wadde amuyinamu abaana ye mumuwadde omukisa ayogera nze lwaki tebampa kwogera lwaki baali bannyima akazindaalo mukiba mukola mutunoonyeze ku mukyalo oli teyazzeeyo dda ebweru mujja kukola zoom tumalirize njagala tumalirize ne gundi ne ani omugundi zaake anti yali kakiiko
okulaba accountability ya government engeri gye betambulamu. Ojjukira yabadde yagenda ezombo egundi nga tebazikola ziddaamu bikyo oli abatwala bagamba zaggwa matiribona. Kati avuddeyo n'akola video mwagambidde nti bw'amaliza zino eza bridge ajja mu baminisita ba local government. Era agambye ye ajja kusiba minisita tomubuulira ebyo mbunze nzizeemu taamu eno osikira n'ebyabali ajja kulaba sente zitambula. Agamba ebimu sente ze bali mu kukozesa bali mu bikola mu bukyamu. Ng'ojjuka luli mu parliament baavaayo ne banyiga balambala mu mupiira n'agukasukira na mmere yeetonde. Kati agamba ajja kulaba sente zitambula zitya wano mu local government yegundi yeddako. Era akoze video n'agamba tebamuwona. Yena ate eri Bulaaya. Temunsubira kubanga nkolera pampane eno wansi ntandika okukwatira eno bantu eno wansi tulina kukwata kutandikira waggulu ate linda tunajja mu local government eyo tutandika na kukwata minisita yennyini ate ffe totubulira nti nze ndi mupya omukadde byakola nawe biba bikuvunaanyizibwako kuba gwamusikidde. Balamu ne Nammere bagenda mu kkomera zaakajja kyasobola anyumiza mbulire mwamizaako nanti agamba alina obbanyenyaamu mugenda kutunnyonnyola naye balina ebikyamu byebakololoola manyi kale ate oba tebalina lwaki Balamu era agamba Nammere yeetonde kale bakola bituufu siniyawo lwaki abagamba Junior weetonde ku byokola kale bakola bituufu nzikiriza we bayingira parliament lwaki agamba awandike baluwa yeetonde akati omubaka Zaake musabira olutalo lwalimu olula lwagenzeemu era nze ndi mabega we era nze ngenda kukuwagirira ddala kasoona abanga otulaze ebituufu era nja kukusaba Honorable Zaake ngenda kunoonya Mawulana ngenda kunoonya Lweyini teekeddwa okubeera ku ttiimu yo. Njagala nnyo ng'osonga wali wa minisita gw'obadde ogamba awo wenjagalira awo tetwagala mu kweditinga adde n'akamu. Nze neewadde saagala onsasule naye kasoomaleyo Honorable Zaake yewe ova nonoonya Lweyini akunyambe njagala kumanya pulogulaamu yo kubanga noli alina baatambula naye abamawulire sobola oteekeddwa okuba nga tutambula n'abamawulire. Zaake alina kuba yabadde eyo gundi eyo actually amala ozirambula entindo ezo nga yakavaayo nga amaze ozirambula alaze sente za gavumenti bazikozesa bubi ne Balamu gye yazze n'agamba musajja kagenda tulabisa n'atandika okukwata bayingini abakola z'eggundi ezo. Ate yakutte bakwate anti jjukira ye Zaake takwata naye asobola okusamoninga naye ajja n'agamba nti no wano accountability ya gavumenti kuba yalondola sente za gavumenti engeri zakolamu ebintu byaki era mu local government waddembo basamoninga ne bamunnyonnyola. Ye Balamu olwabirabye n'agenda n'abakwata n'agenda nga ngono yakavaayo akakiiko ke kakavaayo tewamulabye nga n'emmotoka yeeraga we bagamba okukola noona abantu balina bwe basalira emmotoka erona bulwanyi okusala. Honorable Zaake nkusaba mpa omulimu ntambuleko naawe mu Buganda wano obanga oli ku nsonga y'abaminisita bwe nga ate lwaki omwerekera lwaki omwagala no baminisita anti bwana osobola okwerabira transport abamungi eri awala sijja kusobola kubanga eri ala gyokoma okweyongayo ne sente expense banene ate nze saagala nsasule nze nja kukolera bulungi naye nga byagala basiba kyensinga okwaga n'asangawo kuba ekisooka agenda bagamba emirimu gye mukola what's the return ekintu ekyo nakibabuuza ne mumbozi mukati ekintu ekigenda kuleeta obuzibu bwe bamugamba nti bano bayonona sente za gavumenti bazikolamu ebyabwe muyina obaleta mu kooti ne baprovinga nti nno kituufu wabula ate balina okurefaninga sente zidayo mu treasury. Abantu bano abakwatibwa batwalibwa mu kooti ne mu parliament kyebaali beebuuza tebalabangayo yadde omulema batandikirawa bamaze ebbanga ki nga bakola bababuuza bemuproducinga mu kooti baliwa bemukutte kati ne Zaake wayagala obakwatira akalooma mukola naye bikomawa kubanga jjukira wane expense ebyetambula kitegeeza sente z'omusolo etambulira bwereere. Kama Katonda oba alinga atandise okulya essaala zange ezaki kiri kyabagambye mu kusooka mubadde balabi balungi mweraba naye nze njagala tukirekere Zaake
agenda kutambula naye. It's okay neze ya tukibule njagala nabe wakivuga. Kubanga abantu abo bajja kwagalawo nnyo. Nze ebibuuzo byange byebadde ngambuuza mulimu guno gwakatandikira ddala. Saawa zino byebigwa mu gundi buli kimu. Nze kyenalaba mu palamenti ng'omupiira Balamu agukasukira Nammeere ekintu kyonna kibuuza. Ne muŋŋamba mbu buli boda atambula naye atambula n'enjudiciary simanyi IG simanyi biki bino ne mbabuuza nga bw'aba atambula nabyo tetulabangako akola refund. Sente waziri azikomyewo. Ne muŋŋamba nti biri biba biwedde. Parliament ne bababuuza nga treasury nga Bannayuganda tufuniramu wa mukwata. Yes, sente baazibba kati tufuniramu wa. Mwe mukola manya nti musibye katubasabire. Kale mweraba.